Musije mutami kwano jange mwe bali mutusiza ko nako lwalo kaswete no muri bulungi mwe bali kubanga muwuliriza mulaba je musinzira yonna nno aberekereza kaddata kamwe ne muteeka ku mutugoberere wano ku smart media kimukola kya mulembe nnyo amanya nga bulijjo nze jajjambali original name ayidire kiwera kabbi olwomerambuzi tuba tusonze ku kadongokamu okitegera tuba tusonze mu program eya kadongokamu nga kadongokamu ly'essomero lyosinzira okumanya ndowooza katugenderera ku sector tuba twogera ku sector eya music kubanga music yazaala nze ndowooza ati music yazaala music wa kadongokamu yazaala music yenna mu ggwanga lino Uganda ne Buganda okutwaliza mu Buganda ndowooza ne Uganda okutwaliza wamu so program tuba tusonze nayo tuba tuzze okulaga nti nno tukola ki tukuweereza kadongokamu otegeere omanye oyige kwegamba ebintu bijja kubanga bikutambulira amaddadi sana singa oba oguze akaddatako n'olabika nti wamma okwonamu awo oba n'ogendako ku YouTube ya Smart Media tukuweereza tusinzira luddawa tukuweereza tusinzira wano Kabuusu ku Smart Studio wetusange bakutegeeza naabo bannaffe aba Smart Studio nti bali codinga owulira kiwulize bulungi bali codinga music owa kadongokamu n'owa bandi naye okusinga obukugu bwabwe buli nnyo mu kadongokamu bakukolera kadongokamu naawe n'ogamba nti kyekyo kyennyini jajjambali kye watugamba kirungi nnyo bakola music naawe n'owulira nga era bw'oba oli muyimbi ng'otandika gendayo nkutegeeza onaabafuna otya gwe nno ali ewala oba nga oyagala kubatuukako jangu Kabuusu mu bitaala kuba ku ssimu eno 0755 41 oba era yemu eri ku WhatsApp yogera n'omukulu gwe tukyaziza olunaku lwala genda tumenyera mu kintu kye bayita kadongokamu kubanga ebiseera bisinga kadongokamu ono abantu abamu tetumutegeera bulungi naye nga twalyetaaze omumanya era abantu bangi abeebuuza ne kadongokamu kwegamba nga takyali oli kati so y'ensonga kitwaleetera abantu abamu ne balaka nti nno bakunnyonnyola kadongokamu sijja kulandaga nnyo nsaba omukulu ono sijja namwanjula asooka amala okwebuulizaako oluvannyuma nange ndyoke nkomewo ate nkunnyonnyole akana n'akataano mukulu sooka omala okuleka nti okola ki weeyanjulako wano ku muleereetu gwaffe abalabi baffe abalungi aba Smart Media TV mbalamusizzaako buli omu mu kiti kye amannya n'eddoboozi nze Mubiru Smart omugenyi akyadde wano obulungi ennyo amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart gwe mumanyi abasinga bw'owulira Mubiru Smart obwongo bukuwa nti Mubiru Smart omusajja omukadde Mubiru Smart takyaliwo Mubiru Smart atambula akootakoota nno naye ate abasinga ab'omulembe guno bwe bawulira Mubiru Smart ategeera kigambo kadongokamu mpulidde oli omusajja wa kadongokamu kituufu nnyo si kirwadde era ekyo kyenyumirizaamu okuba nti kinjawula mu balala naye nga mwebale nnyo okubaako nga pulezidenta Jajjambali wabagambye endagiro yaffe eyo tukola ku recording ennyimba n'ebirala nga bajja okubibamenya naye nga tusangibwa wano Kabuusu okumpi ne Makisedo Resort Hotel so tugenda genda mu maaso nga bwe nayitibwa okukyaza olunaku lwaleero nindidde byanteekebbwateekebbwa nange okubanga omusoyisoyi nga babiteeseteese nawe okubanga nnyanukula ebimu ku ebyo nabamanyiiko so tubeebaza nnyo gamba munno nti genda ku YouTube teekamu Mubiru Smart Media ojja kuba otufuna bulungi oba okwata link eno gisharingire munno osobole okuyiga programu yaffe eno kadongokamu ssomero gamba essomero kadongokamu kitegeeza kuyiga sanyukanga bw'oyiga tugende mu maaso sebo nkuweereza omuzindalo kale kakati eyo tuvuddeyo era mubitegedde bulungi nnyo yoyo mukulu Mubiru Smart jjukira nti programu eno mukwano gwange kutusibwako bannaffe aba Smart Studio nga bwe nabakunnyonnyodde abalikodinga nnyimba ezakadongokamu kadongokamu omulungi ennyo so nkuzigirira buzigirizi gwe mukwano gwange ayagala okulabika nti nooyimba gendayo yitayoko kyotayoko bubayoko olubu lw'ekigere ate olabe nagamba essimu yaabwe 0755 41 bannaffe abalala bateekamu ssente mu programu eno be bannaffe aba Ego Brand abo nno bakola biki batunda ebyamasanyalaze
ate nga babiwayali obagulako bakuguza ate ne bakuwayalingira owulira bakugulako obagulako ne bagenda bakuwayalingira ekizimbe kyo n'osooka n'otegeera n'ogamba ate ekyokubiri baddabiza ekizimbe kyo ne bakikusigira kalangi naawe n'okijjamu omusera bannaffe abo nno nabo banoonyeeko bakola omulimu gwa ttendo nnyo okulaga nno pulogulaamu eno erabika nti ebeerawo ojja banoonya ku ssimu zaabwe oba ku ssimu yaabwe eya 0782 eyo nenamba nayo eri ku whatsapp bugambi tijajjambaali yalabika nti nno yanga tugambye tubanoonyeeko mutuddaabirize ku bizimbe byaffe ate mutuguzeeyo ne ku by'amasannyalaze kakati mukulu Mubiru Smart ekibuuzo kyange kyengenda okusooka nakyo kadongo kamu ono njagala kumanya olunaku lw'olwaleero kubanga abantu abamu bacotyacotya ebigambo abantu abamu tebabigira kadongo kamu atandika mwaka ki kadongo kamu okumanya kintu kigazi nnyo kadongo kamu ono aludde walinga byabufuzi yatandika mu 1957 lwatandikawo ddala okusimbula ekigere ekisooka okufuuka kadongo kamu mu myaka egyo kati abajja bagoberera emirembe ng'omanyi nti emirembe gijja gikyuka luli ensenne zagwanga Masaka kati zigwa Kampala tunatya zisanga Busoga nga gyezigwa kadongo kamu bw'ati abajja bamuyimba bajja bakyuka nti yakitandikawo yessebadduka naye kijja ajja agaba akati bw'ati mpola mpola 1957 temukyerabira gw'omwaka gwe yasooka okutandikawo 1957 nga gyemyaka ameka okubala abala okumpi andoozo myaka giba giwubye baani abatandika kadongo kamu muzesebadduka yatandika kadongo kamu oba yalina banne kubanga ani yatandika kadongo kamu ng'ogyeko kubanga ffe butuulya kadongo kamu tuwulira muzesebadduka waliwo okwo ku bantu abalala bamutandika oba ye nga ye kati kadongo kamu ono kitegeeza amaze emyaka 66 abe atandika 57 bw'ogabizaamu gyo emyaka 66 gy'amaze mu kisaawe abatandikawo kadongo kamu biri mirundi ebiri waliwo eyavumbula n'okwatiikira kati eyavumbula ekintu kyali eri wamala omugenzi Evergreen eri wamala yavumbula ekintu ekyo kya kadongo kamu kuba yagenda n'asoma music ebweru nadda n'ayimba olimba olwanna butono ng'akuba gitaaye kati n'agamba musomye kati waliwo omukulu Sebadduka bwe yajja ye nga tabisomye ate n'akwata bukwasi gita n'agikuba n'agisuna n'ayimbiramu ennyimba ze ono n'anyiiga n'agamba ngono ataasoma music akuba tagita gyenkuba ekintu kino kankimulekera oli yakubayo oluyimba lumu ndooza n'akitero kati abasinga bamanyira ku Christopher Sebadduka kyetuba tugamba nti jjajja w'abayimbi kwetandikawo okuyimba ennyimba ze bw'ati mpolampola n'ayita ne banne n'agenda ng'abayigiriza naye ng'emyaka egyo giba 57 kadongo kamu ono omugenzi Sebadduka yajja alandiza kati waliwo nga muzeeyi Matiya Luyima muzeeyi Matiya Luyima wa Super Singers yatandika okuyimba mu myaka egyo nyini yennyini egyeyo waggulu ennyo 1905 Matiya Luyima naye yajjamu egyo 1957 nga byoŋŋambye emyaka yajja kale omanyi ebintu bino byakadongokamu byebintu oyinza okulimba ekintu oba si byakulimba biba bituufu kubanga oyinza okulimba ekintu ng'ate yennyininyini eyakikola nga waali kati ekyobulabe so kadongokamu oba olina okubanga omanya ebintu ebituufu mu bantu abatuufu so olunaku lwalunaku tugambye twaleese omukulu Mubiru Smart ng'omukulu oyo nno producer mulamba kulikodingira ennyimba kugamba ebintu bingi nnyo byasobola byakakala byakikwana mu nsonga yetoololwako nnyo music wa kadongokamu musaale nnyo bwe twogera kadongokamu alina ettundutundu ddene nnyo liyeetise ku kadongokamu olunaku olwaleero nga bwe nkunyonyodde mukwano gwange nti tugenda kubanga twetegereza nga tumubuuza ebibuuzo kajojjejiwa ebibuuzo kwanza waliwo ekibuuzo ekikyanumya omutwe omuntu atandika ddi afuuka ddi upcoming omuntu afuuka ddi upcoming ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nkyaniiza nnyo jjajjambaali omuntu ekimulaga nti afuusa upcoming lwafuuka omuyimbi era lwero lwakubye hit oluyimba olumuleeta n'ava mu kuyimbira abayimbi n'ayimbira abawagizi omanyi byawukana omuyimbi asooka n'ayimba ng'ayimbira abayimbi naye nga tanaba kuyimbira abawagizi ng'abayimbi bagamba ayimba naye ng'abawagizi tebannakkiriza kati lwakubye hit abawagizi gye bakkiriza olaba afuusa upcoming
Okay, ekyo nakyo nkitegedde bulungi. Ndowooza omuyimbi ali eyo nga oli upcoming okitegedde. Oyinza okuba tonnaba kusamba kajji ng'okyali eyo kyeyimbiramu bibyo ne bajjajjambali ng'obayimbiramu naye ate gwe ng'oli mu kwesudyasudya. Kale emitendera ki egikola ki ekikola omuyimbi naddala ow'akadonkamu? Omuyimbi w'akadonkamu biki ebimukola ebimutondawo? Ebikola omuyimbi bye bino wammanga. Omanyi kati ffe abasoma obutabo bw'Oluganda tulinamu ekigoberero ekigamba nti ebiseera eby'amaanyi bizaala ebiseera ebizibu. Kati ebiseera ebizibu bizaala ebiseera ebinafu. Ebiseera ebinafu ate bizaala ebiseera eby'amaanyi. Kati omuyimbi ebimukola kwe kusooka ne bamuteekateeka ab'amaanyi bwe wabeerawo ebbula ly'omuyimbi nga bagamba tukole omuyimbi ono agaggawaze ekisaawe. Kati bw'ajja n'abeerawo naye afuuka ow'amaanyi, asooka n'afuuka omunafu. Bw'amala okufuna amaanyi n'abafuukira ekizibu. Kati bw'amala okufuuka ekizibu ate n'akola amaanyi. Kati ebikola omuyimbi byebyo kumuteekateeka naye kumalira nti nsaanye ddala okufuuka omuyimbi n'ateekamu bamuteeseteese ekitiibwa emitendera gy'egyomufuzi. Okay, kakati ndowooza tukitegedde bulungi nnyo n'abamu. Waliwo ekintu kye bayita manyi abayimbi bano. Abayimbi, omuyimbi osobola otegeera omuyimbi nti agudde. Omuyimbi asobola kitegeera nti agudde. Oba si kyangu era tutegeerera ku ki? Oba ye ndowooza kiyinza okuba nga si kyangu ye kukitegeera nti agudde. Si bwe kiba? Naye gwe otegeerera ku ki nti omuyimbi agudde? Ffe kwetutegeera nti omuyimbi agudde kasatulira nga atandise okwekoppa. Tuni gyayimbiramu oluyimba luli ng'agizizzaamu olulala n'ebigambo bye yayimba luli ng'atandise okubikomyawo. Ffe tumanya Katonda aweddemu atandise okwekwata ku bisubiso. Ate ye abeera yamanya dda nti agudde kasita yeewo amagezi nti kanneekoppe. Akitegeera mu bulangiti ye n'akibikka n'akimira. Naye abeera akiredde nti agudde. Naye ffe kwe tutegeera kwe nga atandise okwekoppa. Atandise okweta ebintu ebifaanagana. Abaatuuse ne ku mutendera oguyimba abantu ne basituka ne bafuluma ebweru bagendeko mu kigo okwetaaga obuziso. Kati kyenyinza okubuuza ekibuuzo ekirala kimu ku byo ekimu ekyalidiridde ku bifembayo. Omuyimbi ennyambala lwaki abayimbi b'ennaku zino naddala bakadonkamu bwe tugeraageranya edda abayimbi bakadonkamu bayambalanga ne baggumira lwe lulimi lwennyinza okukozesa. Lwaki ennaku zino abayimbi bakadonkamu ennyambala yaabwe kugamba yesitazaamuuko kiva ku discipline gye kibakozesezza ndoza olulimi oba mulembe gwe gubasika mulembe. Kati bagenda balaba ng'omwana azagambye byayayaya n'ayitawo agenda omutunuulira nga sulwale ziregaye empala omubiri guli bweru n'agamba kati kitegeeza abantu baagala bino. Amanyi abantu bano baagala nnyo ebyonoonese. Kati ate ebyonoonese abangi ebyo ebyonoonese abangi basonga ennyo abantu batera okugobera kifuna obuwagizi. Okusinga n'alyambala amasuuti nga lense kwambala ziddamagi. Eyali asala enviiri atandise kuzirangamu buguwambudde mpolampola mulembe nakwegomba. Okay, kakati omuyimbi wayimbako nabigezaako wagezaako. Obudde buno bwe twogera kadonkamu waali yagwa era bw'aba waali tusuubire ki? Tusuubire ki ekipya mu bantu ddala bakadonkamu? Waffe twogera kadonkamu bwe tuba tukubuuza wano tumanyi nti tulina omuntu omutuufu mu kisaawe kya music w'akadonkamu. Ekibuuzo ky'ombuuza kigazi kirimu ebibuuzo nga bisatu. Kati ombuuza kadonkamu waali oba yagwa oba tusuubire ki? Kati waliyo ekirala ky'osabikidde mu kyo nti biki ebyasula ebyanafuya kadongokamu. So ebyanafuya kadongokamu bategesi ba bivvulu bano ba promoter. Kati olaba ebiseera bire ebyasooka edda Matendo yajjanga ekagologolo nejjanga nnya nemanya nti nga 17 kulaba kejja nemanya nti nga 24 kabuladde ejjolo omuntu n'afuna kyayagala. Kali n'agamba kyesifunye wano ng'amazina gesifunye mu basudde nja gafuna mu kafeero ate amazina amaganda gesifunye mu kafeero nja gafuna mu Matendo. Kati byafula kadonkamu amaanyi nga buli ajja beera bamulindiridde. Ne kati omujjuzo bwe gwajja ogenda okulaba ebivvulu bino ebigatte nga sebatta kyati okwogera ku siteegi ate egravity takirabamu akikubaggulawo kikuba obukubi. Kati omulabi kyava agenda nga gamba sebatta baatuwemudde naye ng'ate kubanga oli bamusibidde mu ttundubaali erimu ne sebatta ngazze. Kati kyovola nga omulabi agenda ayomba. Kati Matendo lwetimba naye tafuna bantu kubanga oli yatwala kiri kiga n'akigaba sebatta baatuwemudde. Ekyo kyekyanafuya kadongokamu waffe ono bategesi ba bivvulu abo.
abategesi b'ebivulu be baliko ekizibu okay abategesi b'ebivulu ndowooza simanyi oba ebintu byammwe bye bimukola birimu basaponsa abagezaawo okulaga nti bakadonkamu bamulinnya ku luwonzi naye ensonga iz'omukulu Mubiru Smart muwulidde nti mukoze paati nene nnyo okulaga nti nno mukola ki akadonkamu mumutemerako ettaka kati akyasobola okusituka oba tekisoboka kadongokamu okusituka asobolera ddala kubanga fe abamuteekateeka ku regimu eno weetuli ate n'ebikozesebwa n'ebikola ebirina okukolebwa twemanyi bulungi nnyo n'abayimbi omuntu ayogera bogezi ntomera nti ono ajja kuba muyimbi so kyekiri kyenagee nti ebiseera eby'amaanyi bizaala ebiseera ebinafu ebinafu bizaala ebizibu kati ebizibu bizaala ebiseera eby'amaanyi bwe tuba tuli mu biseera ebinafu kati tugenda kuteeka abayimbi ab'amaanyi mu biseera ekijja okay alright ensonga zezo muziwuliddeko mukwano gwange yino program kadongokamu somero program kadongokamu somero anga muweereza simulala yenze jajambali oligino ne mwaidire kiwera kabiri omirambuzi program enebeerawo buli weekend banyina okubanga nkubiwa mu program ya kadongokamu munnange naawe n'okitegeera n'ogaa nti mutuufu kadongokamu watabu nnyo omanyize bwe mba kuweereza kadongokamu ng'oli ku YouTube yo kitegeere nti kadongokamu ye music omwana wo gwasobola okulaba ku YouTube tasobola kwesisiwala osobola omulaba n'omwana wo osobola omulaba ne sengawo osobola omulaba ne jjajjaawo talina mutawana gonna kadongokamu mulungi nnyo nyini ddala kuba kadongokamu message music wa message asobola okubanga gosobola owuliriza nga oli ne mutabani wo ne muganda wo ne kojja kweka notafunamu fiya yonna okitegedde mukwano gwange ane nga tukuweereza tusinzira wano kabuusu wano wetuweerereza wano okitegedde munange so byebyo ngenda kusooka mala okukolamu katono nnyo bwe nti oluvannyuma bwe nkomawo ate nsooke mala okulaga nti nno nkiggala tujja kusuddamu tuwuliziganye oba tulabagane ku mulundi omulala okitegedde ensonga zezo kangiremu katono nnyo tovaawo toseguka tugenda kulaga nti nno tukikwasaganya malidaadi sana katuwulirizeeko ku mboozi y'abaami bano nga bagezaako okugamba abayimbi nga boogera ku bayimbi abasiŋŋana abo bayimbi abasobola okuleeta ku lupiiya oba ku ssente katugawulirize temuvaawo naye amaanyi essaawa zino nadekisiwamereki goyinza omugula kati goyinza ogenda ewa madokisi bakugamba nti olina ekizibu oyagala muntu akutaasa mayinja waali lutaya waali david lutalo waali ne madokisi gogenda oyinza osaba madokisi osobola mutimba ekiboga tumutwale ekiboga mu kisaawe mubala kuleka lutaya na abasajja bali ntwala semakula babako ya semakula oyina ekizibu nkuwadde nti wadde ebyuma uliriza wadde ebyuma kiboga abudu ekibuuzo kyaffe ekikomekereza ekifembayo kyenjagala message ki gyogamba abayimbi bakadongokamu kati gwenga gwe kuba oli producer message ki gyosobola okusindikira abayimbi bakadongokamu basulemu mu mutwe oba ebabeeremu nabo bagitegeere abayimbi bakadongokamu message gyensobola okubawa ekukkiriza okuteekebwateekebwa nga bafuuka omuyimbi kati waliwo omuddusi bamuyita Hussein Borodi bamutendekera emyaka 16 nga okutuuka ku misinde gy'ensi yonna naye bamala omutendekera emyaka 16 kyamutwalira eddakiika 10 okubanga ensi yonna emaze okumutegeera ku buwanguzi okitegedde kati bakkiriza okuteekebwateekebwa tofa ku kyabbanga na budde sowuliza omusomesa omuntu agga nti bw'oyimba bwoti obanga enkoko ekookolima olina okukkiriza n'eddaala n'emitende y'abantu b'osanzeewo okubawa ebitiibwa kati music twamufuulanga amagye tugaba ranka tulina bajjene era se batayitawo n'ogamba kati oyo jje n'ayiseewo kibijjigi nayitawo n'ogamba meja jje n'ayiseewo kiba n'ayitawo n'ogamba omulala ayiseewo kati buli omu alina ranka ye kati abantu balina okukkiriza okuteekebwateekebwa mu bufunze kadongokamu alina lanka ekyo nga bwe mukiwulidde waliwo kulutu waliwo kapiteeni yani osobola omumenya erinnya
ezo sikule meme ez'abantu naye ensonga yo yeyo mumufunze Kadongokamu tumusuubire okubeera nga agenda kubeera edda wabangawo ebibiina byakola bitya byatagalamu bikyaliwo byavaawo bisobola okuddawo batakisoboka bali abategesi b'ebivulu benkugambye era be baayonona ekintu ekyo ky'ebibiina batya ate tulina enkola egamba nti enkoko olaba enkoko ez'okumamira amagi 20 neegalula neerekawo amagi ana nga tegaludde naye tekaabalwa giririizirize kati ffe tetwejjusa tetukaaba lwabo bapromota bategesi ba bivulu abo twabatuma bayaaye naye tukaabira omulimu gwaffe guno nti baaguyisa bubi nnyo baakubamu nnyo ebituli baakola omujjuzo omuntu takyasobola kuzanya nga bamutegese mu mivulu takyasobola kuyimba nga bwazanyira abantu ogenda okuwulira gundi yaze nayimba ennyimba 3 ate nga musho ayimba ennyimba 12 abantu tebamuggwa ennyondo olina amanya nti zensasudde ziweddeyo so bwe tuba tuteekateeka okuzawo musiki ono tugenda kwesigama nnyo ku kuwuliriza abayimbi balina enkola egamba nti buli omu yeeyiza oluyimba si buli muyimbi nti yeeyiza kati si buli mulimi nti alina omudaala mu katale okukkiriza gweyagala okuyimba n'ogula oluyimba naawe ayiye oluyimba omuzindalo oguveeko guza abayimba balina amaloboozi amalungi kuba alina obwongo taba na ddoboozi alina eddoboozi taba na bwongo buyimba Katonda tagaba byonna kakati olwo anti kati bayinza okuba nga tebamanyi ani akola ekyo ekyokugula ennyimba oli ayinza okuba nga yaleetaze okugula oluyimba naye nga muyimbi mulungi wa Kadongokamu nga yaleetaze okugula oluyimba atuukirira ani byonna abyetaaga ebikwata ku muziki wa Kadongokamu noonya Mubiru Smart gujjamu ku nnamba yange 0755 410138 ojja kuba ofuna ebyo tukola audio ne video bulungi n'okuzipromotinga so n'ekiro ekikwatagana ku ebyo nti kampuni endala weerya Eagle Brands ekola mu kuguza ebyamasannyalaze n'okubikuteerayo ennyumba yo neyaka bulungi nnyo neshanana nekola ekusiiga langi house painting so let your brand shine kati ye mmoto eyo kwe tutambulira byonna yita ku nnamba ebyo yita ku nnamba 0782 410138 0782410138 ojja kuba otufuna bulungi nnyo tutuseko saavisi yaffe mbujjuvu naye Kadongokamu ono omulaba Kadongokamu laba kati waliwe baategekera ebivulu ne boonona enkola yaffe awo basudde we yagambira nti kati abalina amagezi kye basigalidde okulaba mipiira na bigo kubanga yo teriyo akunama kitegedde bulungi kubanga abantu omujjuzo abayaaye bawemula bambala bubi bakunama oli nayimba oluyimba nga babalaga bubi naye bwati so ngwedde omuntu yayimbanga amaka g'abasomyeko n'owulira ddala message olina banayimba buladina ndibakoyo olina gamba ekiwuka ekyagwa mu ntamu n'akuzannyira gamba n'ayimba oluyimba n'alwambaza n'alugaggawaza n'alukwagazisa naawe n'oyagala oluwulirize edda waalingawo enkola y'abantu okuyimba kati tulaba ng'ekagologolawo nga matendo yazzeewo bakulabako oba kabuladda ng'enki egenda bulenge ab'ekagologola abaagye nga tebakkuse bulungi ne balinnya emmotoka ne bagiwerekera ebulenge ne bagyeyongeza ne basasula kati ebyafula music ow'amaanyi naye kati ebiseera bino biri awo ebityo abantu babikolaga dibengali n'omutegesi ategeka abayimbi 10 n'aleeta 3 n'agamba najja kuggala ono ategeka omuyimbi omu n'amupakiramu abayimbi abalala bana n'agamba kati wentegeka mukaabya ajja kuggala Seremba ajja kuggala Sekyewa ajja kuggala Kiweewa n'abigattagatta bw'atyo nga tebasobola kwokya byuma omukaabya ajja kukinyigawo kale olwakadde katuliridde akakomando kanze kandabika nti nno mbeerekeza tunasinkana olunaku olulala ndowooza yensonga zezo muziwulidde muzirabye muzeekennenyeza so genda ku YouTube okebere ku Smart Media ogenda kulaba nti ensonga zonna bwe zitambula malidadi sana kumanda kumira mpeera mbadde jajjambali oligino ne mwayidire kiwera kabyo olwomera mbuzi mbere bulungi bye bye